إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة كشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين من الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد تقوى الله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون amatendo amalungi agatendebwa nago lubeerera gasigala ga mutonzi waffe wakitibwa Allahu tabaraka wa taala wakitibwa Allahu tabaraka wa taala nannyini buyinza Allah musobozi Allah muteesiteesi Allahu tabaraka wa taala oyo atutuusizza kawungeezi kano nate nga tukyali mu bitonde bye ebiramu tukyali mu baddu be abamusinza wakitibwa Allah enkuyanja y'abangi wakitibwa Allahu tabaraka wa taala bajjuludde mu bulamu buno obw'ensi bakeesezza nga balamu ngaffe nga balina programs mu bulamu ez'okukola ngaffe nga balina bye basuubira okubeera nga bakola olunaku luno olwaleero kagenze okutuuka akawungeezi kano ak'olwaleero nga mu bo mwe muli abaziikibbwa ku 8 olunaku luno olwaleero nga mu bo mwe muli abaziikibbwa ku 10 eryaleero naye abatutte wakitibwa Allahu tabaraka wa taala tebabadde bajeemu nti babadde basinga okumujeemera wakitibwa Allah tebadde bakozi b'amazambi nti balina amazambi ge bakoze Allahu tabaraka wa taala nabeera nga abanyigidde wakitibwa Allah tebabadde balyazaamaanyi nti balina obulyazaamaanyi bwe bakoze wakitibwa Allahu tabaraka wa taala nabeera nga abajjawo tebabadde nti be bakyamu ennyo be babadde ababi ennyo ekigenze wala ti Allahu tabaraka wa taala kwasinziridde abeere nga abatwala bangi batutte wakitibwa Allahu tabaraka wa taala abaddu abadde batya Allah okutusinga abamanyi okutusinga wakitibwa Allahu tabaraka wa taala abatutte abagagga okutusinga wakitibwa Allah abatutte ab'ebitiibwa okutusinga Allah abatutte abatusinga embeera zonna ezitegeeza obulamu buno obw'ensi wakitibwa Allahu tabaraka wa taala azitutte wakitibwa Allahu tabaraka wa taala akwata kuli mutendera gonna atannazaalibwa amutwala Allah azaalibwa naye amutwala ow'ewiiki agenda ow'omwezi agenda ow'omwaka agenda muvubuka munnanga mpuliriza era ndaba naawe ogenda musajja mukulu agenda naye nabeera ng'ava mu bulamu buno obw'ensi ekikulu si kyakuva mu bulamu buno obw'ensi kuba ffenna tuli baakugenda tukkirize tugaane Allahu tabaraka wa taala agenda kubeera ng'atuusa ekiseera abeere ng'atujja mu bulamu buno obw'ensi naye ekyebuuzibwa omusisinkanyi otya wakitibwa Allahu tabaraka wa taala kozesa chansi gy'okyayina Allah gy'akyampadde gy'akyakuwadde bwe bulamu bw'okyayina ntunnunsi ezikyakuba kola ekituufu ky'olina okubeera ng'okola mu kiseera kino watona kubeera nga omusisinkano omutonziwa saawa yonna kadde konna oddayo omusisinkane wakitibwa Allah osimbula obudde bwonna ogenda osisinkane wakitibwa Allahu tabaraka wa taala baganda bange tukozese nnyo kyansi y'obulamu Allahu tabaraka wa taala bw'akyakuwadde obukozesa ebituufu by'olina okubeera ng'obukozesa
Allahu tabaraka wa taala gwajje mu bulamu buno obwensi olwaleero ddala waba asisinkanye wakitibwa Allah ng'agenze byabadde akola mu bulamu buno obwensi si bye bituufu byabadde asaanidde okubeera ng'akola kwe kubonaabona kwe kwagenda okutandika olunaku luno olwaleero oluvannyuma lw'okubeera ng'ayingizibwa ettaka n'oyo asisinkanye wakitibwa Allahu tabaraka wa taala olunaku luno olwaleero ng'abadde awangaala yeekuuma bulindaala ku mateeka g'ekitibwa Allah abadde agezaako okubeera ng'ateeka mu nkola ebimuvunaanyizibwako ku ddiini w'ekitibwa Allahu tabaraka wa taala ne yeerekereza mu mbeera zonna okusisinkana ku wakitibwa Allahu tabaraka wa taala kwamusisinkanya olunaku luno olwaleero kwe kwesiima kwe kwatandisa olunaku luno olwaleero ebeera embeera eyakagenderera paka enkomerero eribeera ng'eyimirirawo ng'ali mu bulamu obw'okwesiima olw'okwerekereza kwerekereza mu bulamu buno obw'ensi omwejjukiranga wakitibwa Allahu tabaraka wa taala mu mbeera zonna n'obeera nga okola ekituufu kyolina okubeera ng'okola nga tonnaba kubeera ng'omusisinkana tumusaba asse okusaasira ebyengera n'emirembe ku w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe ow'ekitiibwa eyalafuubwa na ku lw'eddiini n'obusiraamu tubeere nga tugisisinkanawo baganda bange abampuliriza yerekereza bingi sallallahu alaihi wasallam n'asibwa n'akubwa n'avumwa n'ayitibwa omulalu n'akkakkanyizibwa n'avoolebwa mu mbeera ez'enjawulo sallallahu alaihi wasallam ng'alwana nze naawe abali ku mulembe guno olwaleero tubeere nga tusisinkanawo eddiini ey'obusiraamu sallallahu alaihi wasallam afuna obubaka okubeera nga atukoowola okubeera nga tudde eri Allah omu yalina emyaka gyali 40 sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga yakola da'wa ebbanga lya myaka 23 ng'asomesa abantu kubeera nga batya Allah teweerabira nkujjukizeeyo ekintu kimu sallallahu alaihi wasallam mu kukoola kwe kuyakoola abantu okudda eri eddiini y'obusiraamu yakoola ng'akoola abantu bansi yonna okwawukanako n'abalala bonna abajjanga batumwa sallallahu alaihi wasallam yatumibwa eri abantu b'ensi yonna dawa gye yakoolanga nsi yonna tubeere nga tusisinkanawo obusiraamu buno bukutuukeko Uganda gy'oli olwaleero bukutuukeko yonna gy'owangali obeere ng'osisinkanawo eddiini y'obusiraamu naye yayisibwa mu bugubi bungi yasanga embeera enkalubu nnyingi olwaleero ze tutagenda kubeera nga tusisinkana naye nga ye wekitibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yazisisinkana n'abeera nga yazifeesinga n'abeera nga yazeŋŋanga olwaleero tubeere nga tusisinkanawo eddiini baganda bange abampuliriza lwana bwezizingirire nga woosobola kozesa ekigambo kye kirungi okubeera ng'oyongerayo obusiraamu bwo mu maaso kozesa ebikolwa byo obeere ng'oyongera eddiini y'obusiraamu mu maaso we ziba nsimbi beera ng'okwatamu oweeyo osobole okubeera ng'otambuza obusiraamu bwo obeere ng'obujja ku ddaala erimu obeere ng'obuzza ku ddala baganda bange abampuliriza twerekereze mu mbeera zonna tube n'obulumi ku ddiini yaffe n'ey'obusiraamu tusobole okubeera nga tugirwanirira tubeere nga tugyongerayo leka kubeera ng'ojjabulira wakati mu bangi nti balese eddiini n'ey'obusiraamu naawe obeere ng'ogiddukako osanga okusoomozebwa mu ddiini y'obusiraamu kubeere nga kufuukira ensonga okubeera ng'ogireka sallallahu alaihi wasallam senga yagireka n'abeera nga teyagirwanirira n'abeera nga teyagifiiririra naffe olwaleero tetwandigisanzeewo lwanirira eddiini yo fiiririra eddiini yo teekamu buli kimu ekisoboka mu mbeera zonna obeere ng'okuuma eddiini y'obusiraamu n'abagenda okujja oluvannyuma lwo mutabani wo muwala wo wa luganda lwo omusiraamu yenna yenna abeere ng'asisinkanawo eddiini y'obusiraamu nga gwe afuuse ensonga okubeera ng'asisinkanawo eddiini y'obusiraamu ng'egenda mu maaso naye bwe tunaabeera tetukikoze bwe tunaabeera tetufuddeeyo tugenda kusisinkana embeera enkalubu nnyingi tugenda kufeesinga ebizibu bingi obulamu bugenda kukaluba tebujja tutambula nga tubwagala ebbanga tetunamalanga eddiini wekyo Allahu tabaraka wa taala tujabulidde tusaba wakyo Allahu tabaraka wa taala
amuseeko okusaasira kw'ebyengera n'emirembe n'abantu be n'abo bonna balimudira mu bigere. Allahumma amin. Baganda bange abampuliriza era abandaba, omulamwa gwaffe gwe tugenda okubeera nga twejjukizaako olwaleero, tugenda kulaba ensonga zino 6 wammanga. Ensonga ezo nga tuzijja ku musajja ayitibwa Sufyan ath-Thawri rahimahullah rahmatan wasi'a. Sufyan ath-Thawri yatusomesa ensonga zino 6 n'atugamba nti ensonga zino 6 olabanga abaana Adamu mu bulamu bw'ensi buno bazzeekutteko nnyo, gwebeera nga weekwata ku nsonga zino 6. Yagamba idha ishtaghala nas bisittati al-ashya, olabanga abantu bafuuse bize ku nsonga zino 6, fashtaghil antum mufuuke bize bisittati al-ukhra, n'ensonga endala zino 6. Olabanga abaana Adamu mu bulamu buno bwe tuwangaaliramu bafuuse bize n'ensonga zino 6, gwebeera ng'ofuuka bize n'ensonga endala zino 6 ezisigadde. Baganda bange abampuliriza era abandaba, awalan ensonga esooka Sufyan ath-Thawri rahimahullah gye yabeera nga atukubiriza okubeera nga twekwatako, yagamba idha ishtaghala nas, bw'olirabanga abantu bafuuse bize bikathirati al-a'mal, n'okubeera nga bakuŋŋaanya emirimu, n'okubeera nga bakola emirimu mingi, n'atugamba nti fashtaghil antum mufuuke bize bihusni al-a'mal, n'okubeera nga mulongoosa emirimu gyammwe. Sufyan ath-Thawri yatugamba olabanga abaana Adamu mu bulamu bwabwe buno obw'ensi bafuuse bize mu kubeera nga bakola emirimu mingi, nga bakuŋŋaanya bingi mu bulamu buno obw'ensi. Gwe tofuuka bize na kuŋŋaanya bingi mu bulamu buno obw'ensi, wabula fuuka bize na kulongoosa mirimu gyegyo emitono gye waakakolawo. Abaana Adamu bangi nga bali mu bulamu buno obw'ensi, alhamdulillah, nga bakoze emirimu bo gye balaba nti bakoze emirimu emirungi, era nga bagyenyumirizaamu nnyo mu kukola kwe bakoze mu mbeera ez'enjawulo. Naye ng'okukola kwabwe kwe bakoze, emirimu gye bakoze, Allahu tabaraka wa taala takkiriza mirimu gyabwe gye bakoze. Omwana Adamu n'asibira emyaka 4, n'asaalira emyaka 4, n'asaddakira emyaka 4, n'asoma Qur'ani emyaka 4, neyeeyisa mu nneeyisa ennungi okumala emyaka 4, neyeetooloola ebbanga okutuusa wakiro Allahu tabaraka wa taala wamujjulula mu bulamu buno obw'ensi, n'agenda ng'agenziyo amanyi abadde akola mu bulamu buno obw'ensi ne maaso g'ekyo Allahu tabaraka wa taala nga talina mulimu nagumu mutuufu. Lwaki yakola emirimu gye yakola mu bulamu buno obw'ensi, naye ng'emirimu gye yakola teyalongoosanga ku lwa Allah, emirimu gye yakola tegyalimu ikhilaas, yakolanga bukozi bamulabe nga waakoze emirimu. Omwana Adamu n'asaala esswala, naye ng'okusaala kwe esswala gy'asadde kaŋŋende ensaale, abagenzi okusaala baleme kugamba nti saasadde. Tunuulira enniya gy'ajjiddemu okubeera ng'akolerako omulimu gwe, mulimu mulungi gw'azze okubeera ng'akola, naye ng'enniya gy'azze okukolerako omulimu gwe gw'azze okukola tagukoze ku lwekyo Allahu tabaraka wa taala, talongoosezza ku lwa Allah, Allahu tabaraka wa taala n'abeera nga takkiriza swala ye. Omwana Adamu n'ajja n'asaala esswala, n'afaayo okugirongoosa, n'abeera nga mwetowaze mu yo olwakubadde waliwo abamulaba mu kifo wasaalira, ebiyungo n'abitebengerako alhamdulillah, waliwo abamulaba. N'asaala esswala mu mbeera eyo bwetowaze, imaamu amulaba ali mu kusaala swala, naye nga singa abeera taliiwo
asala mu nsaala yonna gy'abawulidde ayagala, akoze omulimu mulungi ogw'okusaala esswala, naye esswala eyo gy'asadde agirongoseza lwakubadde imaamu amulaba, agirongoseza olwokubadde abasaazi bamulaba. Mulimu mulungi naye ate tagufunyemu bulungi. Lwaki? Enniya gy'akoleddeko omulimu ogwo. Omwana Adamu n'asaddaaka n'akola sadaka ye, naye nga sadaka gy'akoze agikoze bamutende, agikoze bamukungirize. Hajati nga wali omusadde ase ennyo, haji nga waawaayo ennyo, naye nga mu kuwaayo kwe kwawadde awaayo tusigale nga tumutenda, awaayo tusigale nga tumutendereza mu mbeera ez'enjawulo. Omwana Adamu n'aliisa abaddu mu mbeera ez'enjawulo. Haji waffe, hajati waffe yatuliisa Ramadani ku Ramadani, haji tayosangako, tulya ne tunywa naye nga nsimbi za haji. Naye nga haji oyo okuliisa kwe n'ensimbi ze zonna zonna zawaddeyo, aziwaddeyo naye nga okuziwaayo kwe fe abasigaddewo tusigale nga tumulaba, tumutende nga waali omuwi ennyo, nga waali omusadde ase ennyo. N'akola emirimu gyonna gyonna gy'akoze emirungi, naye nga mu kugikola talongosezza ku lwekibwa Allahu tabaraka wa taala. Sufyan Athawri rahimahullah kyava atugamba, olaba ng'abaana Adamu bafuuse bize na kukola mirimu mingi na kuŋŋaanya mingi, naye ng'emingi eyo gye bakuŋŋaanya maaso g'ekyo Allahu tabaraka wa taala tegikkirizibwa. N'atugamba nti fashtaghil antum, mwe mufuuke bize bihusnul a'mal, baayo omulimu guweekwatako gumu ebiri esatu, ogirongose ng'emirimu egyo ogirongosa ku lwekibwa Allahu tabaraka wa taala. Sala esswala ng'ogisalira Allah, olongosa ku lwa Allah, okimanyi yakulagira okubeera ng'osala esswala eyo. Saddaka okusaddakako ng'osaddaka ku lwa Allah, yamba okuyamba kw'oyamba ng'omanyi oyamba ku lwa Allah eyakulagira okubeera ng'oyamba mu mbeera ezifaanaganako we zityo. Qur'ani tugisome ng'ogisoma ku lwekibwa Allahu tabaraka wa taala eyakulagira okubeera ng'osoma ekitabo ekyo. Buli mulimu gwonna gw'onaakwatako gukole ku lwa kitibwa Allahu tabaraka wa taala, nga togukola ku lwa muddu mulala yenna. Longosa ku lwa Allah nga tolongosa ku lwa mwana Adamu mulala yenna, kyekisingako okubeera ekirungi. Okusinga okuŋŋaanya emingi nga maaso g'ekibwa Allahu tabaraka wa taala tegikkirizibwa, tajjanukudde wa kitibwa Allah. Y'ensonga esooka, Sufyan Athawri rahimahullah rahmatan wasi'a gye yabeera nga atukubiriza okwekwatako. Olaba ng'abaana Adamu bafuuse bize mu kubeera nga bakola emirimu mingi, gwe fuuka bize ng'olongose egyo emitono gye wakabeera ng'okolawo. Thaniyan, ensonga ey'okubiri, Sufyan Athawri rahimahullah gye yabeera nga atukubiriza okubeera nga twekwatako, yatugamba idha ishtaghala nnas, bw'oliraba ng'abantu bafuuse bize mu bulamu buno obw'ensi, bilfadaili, okubeera nga bafuuka ab'enkizo mu bulamu buno obw'ensi. N'atugamba nti fashtaghil antum, mwe mufuuke bize biitmami lfaraidi, okubeera nga mujuliriza emirimu gy'obwetteeka. Sufyan yatugamba olaba ng'abaana Adamu bafuuse bize mu bulamu buno obw'ensi, naye ng'ekibafudde bize kufuuka bantu bankizo mu bulamu buno obw'ensi, kufuuka babitiibwa, kufuuka b'amaanyi, kwogerwako mu mbeera ez'enjawulo, kubakubira ngalo, kubatyenda nga bali ab'amaanyi mu bulamu buno obw'ensi, nga bo byebigendererwa byabwe mu bulamu buno obw'ensi. N'atugamba nti fashtaghil antum, mwe mufuuke bize biitmami lfaraidi, nga mujjuza emirimu gy'obwetteeka Allahu tabaraka wa taala gy'abaagazza mu bulamu buno obw'ensi. Mwe mufuuke bize na kujjuliriza mirimu gya bwatteeka Allahu tabaraka wa taala
gy'abaagazza mu bulamu buno obw'ensi. Leka kulwana kuba wankizo mu bulamu buno obw'ensi, kulwana kuba wa bitiibwa, kulwana kuba w'amaanyi mu mbeera ez'enjawulo, ng'olwana kwogerwako mu mbeera ez'enjawulo, ng'era ebikolwayo byonna byonna by'okola onoonya bitiibwa mu bantu bano ab'obulamu buno obw'ensi. Lwana ng'okola mirimu gy'obw'etteeka, ogijjulirize mu butuufu bw'olina okubeera ng'ogikola, ofuuke ow'enkizo mu maaso g'ekyo Allahu tabaraka wa taala. Ani atayagala kubeera wankizo maaso g'ekyo Allahu tabaraka wa taala? Ani atayagala kubeera wa kitiibwa maaso g'omugagga Allah? Ani atayagala kubeera wankizo mu mbeera ez'enjawulo naye nga ebitiibwa bye n'enkizo bye biri mu maaso g'ekyo Allahu tabaraka wa taala? Bino ebyensi biggwaawo, olwaleero bakubira engalo, bakutenda, bakwogerako mu mbeera ez'enjawulo, n'ekigenda keesa enkya wallahi nga tekyali akumanyi, nga ku maapu Allahu tabaraka wa taala yakusangulawo dda, yaleeta abaana Adamu abalala. Olibanga wali olwana kuba wa bitiibwa mu bulamu buno obw'ensi, ebitiibwa nga byasaanawo byaggwaawo. Naye woolirwana n'okola emirimu gy'obw'etteeka, n'ojjuliriza emirimu egyo, n'ofuuka ow'enkizo, n'ofuuka ow'ekitiibwa mu maaso g'ekyo Allahu tabaraka wa taala, akhil karimu, kyekisinga okuba ekyebbeeyi okusinga bino by'olwanira mu bulamu buno obw'ensi. Sufyan Athawri kyava atukubiriza n'atugamba ng'olaba ng'abaana Adamu bafuuse bize, ng'ekibafudde bize kufuuka babitiibwa mu bulamu buno obw'ensi, gwe lwana ng'ojjuliriza mirimu gy'obw'etteeka, ofuuka ow'enkizo mu maaso g'omugagga, maaso g'omunene, maaso g'oyo kamala byonna wakyo Allahu tabaraka wa taala, kyekisinga okubeera ekirungi. Ensonga eyokusatu, Sufyan Athawri gye yatukubiriza okubeera nga twekwatako, yatugamba n'agamba nti idha ishtaghala nnas, bw'oliraba abantu bafuuse bize bi islaahi al-araniya, n'okubeera nga balongoosa emirimu gyabwe mu lwatu, fashtaghil antum, mwe mufuuke bize bi israhi sirri, n'okubeera nga mulongoosa emirimu gyammwe mu kyama. Olirabanga abaana Adamu nga bafuuse bize mu bulamu buno obw'ensi, ng'ekibafudde bize kubeera nga balongoosa mirimu gyabwe, naye ng'okulongoosa okwo kwe balongoosa mu lwatu, balongoosa mu mbeera ya kubalaba, balongoosa mu mbeera ya kuboogerako. Emirimu gyabwe gyonna gye balikola nga bagikola mu lwatu, naye ng'ekigendererwa kyabwe mbeera za nsi eno nga bwe twagambye. Sufyaani kyava atugamba gwe tolwana kubeera ng'olongoosa mu lwatu, beera ng'olongoosa emirimu gyo ng'ogirongoosa mu kyama. Kyekijja okusingako, okusinga okukola mu lwatu n'obeera ng'ofiiribbwa emirimu gyo gy'okoze, olwakubadde olina embeera gy'oyagala bakulabiremu. Abasinga obungi balowooza mu bulamu buno obw'ensi ti abaana Adamu okukola emirimu gye bakola mu nsi muno nti balina kubeera nga bagikola mu lwatu. Olina kubeera ng'ogikola ensi yonna eraba mu mbeera ez'enjawulo. Nedda, osobola okubeera ng'okola emirimu emirungi, osobola okuyamba eddiini eno n'oteekayo obusobozi bwo bwonna, n'etambula n'egenda mu maaso, naye nga teweeranze eri bantu kumanya. Abaddu b'ekyo Allahu tabaraka wa taala gye bali abakola ebyengero eby'amaanyi, gye bali abakola emirimu egy'amaanyi, gye bali abalongoosa mu mbeera ez'enjawulo, naye ng'okulongoosa kwabwe kwa kyama nga teriyo amanyi, naye nga balina embeera ze bakola, eddiini nesobola okubeera ng'etambula n'egenda mu maaso. Tolwanira kulongoosa mu lwatu, tolwanira kulongoosa babeere nga bakulaba mu mbeera ez'enjawulo. Lwana olongoosa emirimu gyo ng'ogirongoosa mu kyama, kyekijja okusinga okubeera ekyenkizo maaso g'ekiro Allahu tabaraka wa taala. Y'ensonga eyo
eyokusatu Sufyan Athawri gye yatukubiriza okubeera nga twekwatako obutalwana kulongosa mirimu gyaffe mu lwatu natugawo olabanga abaana Adamu balwana kulongosa mu lwatu gwe lwana obeere ng'olongoosa emirimu gyo mu kyama baganda bange abampuliriza era abandaba. Ensonga ey'okuna gye yatukubiriza okubeera nga twekwatako oba okubeera nga tufuuka bize ku yo ng'abaana Adamu bafuuse bize ku nsonga eno endala ey'okuna yagamba idha ishtaghala nnaas bw'oliraba abaana Adamu bafuuse bize mu bulamu buno obw'ensi bi'uyubi nnaas ng'ekibafudde bize bumogo bw'abaana Adamu kubeera nga boogera ku bumogo bw'abannaabwe ku bukendeevu bw'abannaabwe nga kye kibafudde bize mu bulamu buno obw'ensi kyava atugamba n'agamba nti fastaghil antum mwe mufuuke bize bi'uyubi anfusikum n'obumogo bw'emitima gyammwe n'obumogo bw'obukendeevu bwammwe bubaliko mmwe bennyini nnyini. Olabanga abaana Adamu bafuuse bize mu bulamu buno obw'ensi naye ng'ekibafudde bize bukendeevu bw'abaana Adamu abalala nga ye omwana Adamu ali awo omulimu gwe n'obwa bize bwe buli balibeera abaddu abasukka ku omu babiri basatu n'okweyongerayo babaako omuddu gubanyumyako mu mbeera ez'enjawulo. Oyo gwe mulaba yali afaanana bw'ati ne bw'ati senga saamuyambako senga saakola bwe nti bandibadde waabo mu bulamu buno obw'ensi. Oyo gwe mulaba yali musajja musazi wa nsawo yali musajja munyakuzi wa busawo temumulaba okwambala amakanzu temumulaba okufaana nga waafaanana muntu mubi nnyo n'obeera nga gw'onyumya ku bukendeevu bwa munno ne weerabira nti omwana Adamu oyo gw'oyogerera kisoboka okuba nga yeenenya ezzambi eryo wakyo Allahu tabaraka wa taala n'abeera nga yali musonyiwa naye nga gwe walifuula mbozi ku lulimi lwo kubeera ng'oyogera ku baddu ab'enjawulo. Oyo gwe mulaba yali azza amanya gundi ne gundi oyo yakola obwenzi ku gundi ne gundi ebyo byonna tebyetaagisa tebyetaaga kubeera ng'obinyumya oyina obukendeevu bwo gwe nga gwe omuntu bw'otanaba kubeera ng'omalawo bw'otanaba kubeera nga weetunulamu ebbanga ly'omala nga tonaba kubeera ng'obumala leka obumogo bw'abanno obeere ng'osala amagezi bw'otyawo ogenda okubeera ng'olongoosa obumogo obubwo obukyakuliko obubwo bw'okyayina bukulemye okubeera nga obutereeza bukulemye okubeera nga obumala mu mbeera ez'enjawulo okyafuna obudde obubeera ng'onojjola banno ensobi z'abanno n'ofaayo nnyo okyayise banne mu mbeera ez'enjawulo olwakubadde olina obukyamu bw'obalabyeko n'ofaayo obanyumyeko nnyo eri abaddu abalala gwe bakwagala ennyo era bo babeere nga babakyawa nnyo olw'obumogo bwe baakola. Kikyofa akhil karimu tulwane ku bumogo bwaffe ffe bennyini nnyini nga tetunakubeera nti tutunuulira bw'abalala okyanyumya ku munne wallahi Allah akyakubikkiridde Allah akyalesa embeera zo tanaba kubeera nga zooleka baddu naye olunaku olulikya wallahi Allahu tabaraka wa taala n'abeera nga abikkula ebyama byo n'abeera nga abikkula ensonga zo n'akwanika eri ensi bw'olimanya nti okubeera nga omwana Adamu ayogera ku bumugo bw'omulala si kirungi. Sooka omale obubwo mala ensonga ezizo mala ebizibu ebibyo nga tonnaba kubeera ng'otunuulira by'abalala. Sooka weetereze gwe mwennyini nnyini w'onalaba oteredde kale n'ezabalala sooka ozoogereko obanga tonnaba kubeera ng'oterera abaana Adamu beesonyi mu bulamu bw'ensi eno obeere ng'olaba balabe. Y'ensonga eyo ey'okuna Sufyan Athawri rahimahullah rahmatan wasaa gye yatukubiriza okubeera nga twekwatako naye tugawo olabanga abaana Adamu bafuuse bize n'okubeera nga ekibafudde bize kwogera ku bumugo bw'abannaabwe
kunojjola nsobi z'abannaabwe n'agamba nti fastaghil antum mwe mufuuke bize biuyubi anfusikum na bukendeevu bwammwe na bumogo bwammwe obubaliko mmwe mwennyini nnyini. Ensonga ey'okutaano, Sufyan gye yatukubiriza okubeera nga twekwatako, yagamba idha ishtaghalna, bw'oliraba abaana Adamu bafuuse bize mu bulamu buno obw'ensi, bi'imarati dduniya, na kubeera nga bazimba nsi eno, n'agamba nti fashtaghal antum mwe mufuuke bize bi'imarati al-akhira, na kubeera nga muzimba nkomerero. Sufyan yatugamba w'olabanga abaana Adamu bafuuse bize bi'imarati dduniya, na kubeera nga bazimba nsi eno, na kubeera nga basala makubo, basala empende ez'enjawulo bw'otya bagenda okubeera mu bulamu buno obw'ensi. Omwana Adamu n'abeera mu bulamu buno obw'ensi ng'ekigendererwa kyagala kuleka zifulaati, ayagala aleke apartments ez'enjawulo, ayagala aleke faamu ez'enjawulo, ayagala aleke bizinesi ez'enjawulo, ayagala aleke ebyobugagga eby'enjawulo, ng'afaayo kuzimba nsi eno, naye ng'ensi eno gy'azimba teri mu kutya wa kitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Mu kulafuba naako mu kuzimba ensi eno alhamdulillah gizimbye, ne mu kuzimba kwazimbye tekulimu Allah. Sufyani kyeyava atugamba nti fashtaghal antum mwe mufuuke bize bi'imarati al-akhira, nga muzimba nkomerero yammwe. Baganda bange abampuliriza, olabanga abaana Adamu bali bize mu bulamu buno obw'ensi, gwe tofuuka bize nabo mu kuzimba bulamu bwa nsi eno. Ekisingako okubeera ekirungi, fuuka bize ng'ozimba nkomerero yo. Edduniya gibeereko, okole by'okolerawo eby'enjawulo, emirimu egy'enjawulo, naye ng'ekigendererwa kyo mu nsi eno mukola by'okola, ozimbirawo nkomerero yo gy'ogenda okusisinkana naye wakiwa Allahu tabaraka wa taala. Bino eby'ensi bye twagala, eby'obugagga by'ensi bino biggwaawo bya kiseera buseera era bikoma. Bameka abalese za apartments? Bameka abalese ensimbi enkalu? Bameka abalese bizinesi ez'enjawulo? Bameka abalese ebidduka eby'enjawulo? Bameka abalese buli nsonga yonna ebadde etegeeza obulamu buno obw'ensi nga Allahu tabaraka wa taala yabatwala? Wekiba nti baali batunuulidde bulamu bwa nsi eno, nga baali batunuulizza ebirowoozo byokka, ng'enkomerero tebaagiwaayo kyansi, ebyo byonna byonna bye baalafuubanira tebigenda kubeera nga bibagasa. Baganda bange abampuliriza, gwe tofuuka bize na kuzimba nsi eno mu mbeera ez'enjawulo, fuuka bize ng'ozimba nkomerero yo, obulamu bw'ogenda okubeeramu oluvannyuma lw'okuva mu nsi eno. Baganda bange abampuliriza, saawa yonna, kiseera kyonna, wallahi tuddeyo tusisinkane wa kitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Edduniya gigende kitono, tereza nkolaganayo na mulezi wo Allah. Wallahi ayina buli kimu ky'owulira oyagala. Bw'olabanga abagaggawazizza ye mugagga Allah. Bw'olabanga ab'ebitiibwa bafudde okubeera ab'ebitiibwa y'owa ekitiibwa Allah. Bw'olabanga abayina ebyobugagga, abayina buli kimu ekitegeeza obulamu buno obw'ensi, abibawadde y'owakiwa Allahu tabaraka wa taala. Tereza nkolaganayo naye, kwatagana naye mu mbeera ez'enjawulo. Tomwesigamira, wabula mwesige Allah, museemu obwesige. Wallahi Allah waffe ayina buli mbeera yonna. Wetunaamwesiga agenda kutuleetera embeera ennungi, embeera enzikakkamu mu bulamu buno obw'ensi, ne ku nkomerero abeere nga atusasula ekinaasinga okubeera ekirungi. Wetunaabeera tetumwesize wa kitiibwa Allah, ne tusuubira nti ffe tugenda kukola bye tunayagala mu bulamu buno obw'ensi,
tugenda kufuna bye twagala mu duniya eno tulimba abaganda bange abampuliriza ensi egenda kukaluba ngera bwe tukalubidde olwaleero ne ku nkomerero ebeere ng'ekaluba omwana adamu ensi eno emusale n'enkomerero ebeere ng'emusaze mu nsi muno badde mu bulamu bwa kubonaabona bulamu bwa kuyiriba bulamu bwa kudda eno n'eri bulamu bwa kukola guno na guli naye nga kyo kikutuusiza ku mbeera eyo kujja bwesige mu allahu tabaraka wa taala n'abeera nga yakuteera obulamu buno obw'ensi Allah tumwesige ayina embeera ennungi zonna tukole ekituufu kye tulina okubeera nga tukola mu bulamu buno obw'ensi allahu tabaraka wa taala si mulyansa amaanyi ajja kutuyisa mu nsi eno mu mbeera ennungi ne ku nkomeri abeere nga atuyisa mu mbeera esinga okubeera ennungi y'ensonga ey'okutaano Sufyan athawr rahimahullah gyatukubiriza okubeera nga twekwatako singa tunaabeera tugyekutteko nga kyekijja okusinga okubeera ekirungi olaba abanadamu bafuuse bize nakubeera nga bazimba bulamu bwa nsi eno natugamba nti gwefuuka bize ng'ozimba nkomerero yo kuba ssaawa yonna omusisinkana omunene wa kitibwa Allah naye omusisinkanya otya ensonga ey'omukaaga Sufyan athawr rahimahullah rahmatan wasi'a gyatukubiriza okubeera nga twekwatako yagamba idha ishtaghalna bw'oliraba abaanadamu bafuuse bize mu bulamu buno obw'ensi bitalibi rida nga banoonya kubeera nga basiimibwa mu bulamu buno obw'ensi n'atugamba nti fashtaghil antum mwe mubeere nga mufuuka bize yagamba ensonga ey'omukaaga Sufyan n'agamba nti idha ishtaghalna bw'oliraba abaanadamu bafuuse bize bitalibi rida almakhluqin nga banoonya kusiimibwa bitonde by'owekyo allahu tabaraka wa taala n'atugamba fashtaghil antum mwe mufuuke bize birida alkhaliqin nga munoonya kusiimisa oyo nannyini kubeera nga yatonda ebitonde ebyo allahu akbaru Sufyan athawri yagamba abaanadamu bwe bafuukanga bize mu bulamu buno obw'ensi ng'ekibafudde bize banoonya kubeera nga basiimibwa bitonde biwekibwa allahu tabaraka wa taala nga kyalikola mu nsi muno byonna byakola mu mbeera zonna ezitegeeza edduniya eno azikola anoonya kusiimisa bantu azikola anoonya kusiimisa bitonde byekibwa allahu tabaraka wa taala kyava atugamba fashtaghil antum mwe mufuuke bize birida alkhaliqin nga munoonya kusiimisa nannyini kutonda bitonde ebyo kuba yabiinako obuyinza mwenna muli bitonde bye allahu tabaraka wa taala yeyabeera nga abasiima mu mbeera ez'enjawulo yabeera nga abatonda Allah ebyo byokolerera bibeere nga bikusiima naawe akola bikusiime mwenna muli bitonde by'owekitiibwa Allah tolwana kusiimisa bitonde ebyo wabula gwebeera ng'onoonya kusiimibwa kwoyo nannyini kubeera nga yatonda ebitonde ebyo tukola emirimu gye tukola mu bulamu buno obw'ensi baganda bange abampuliriza omwana adamu n'alwana nnyo ku mulimu gy'akolera avuba okusanyusa boosi we amulabewo nnyo era amusiime mu mbeera ez'enjawulo abaana adamu ne balwana mu bulamu buno obw'ensi ne bakola ebikolwa byonna embeera zonna ezitegeeza edduniya eno wekuba kusaddaaka n'asaddaaka wekuba kuyamba n'ayamba kuliisa n'aliisa kola ki buli kimu kyonna kyalinako obusobozi n'abeera ng'akikola naye ng'ekigendererwa kye anoonya kusiimisa bino bitonde byekyo allahu tabaraka wa taala kino kitegeere baganda bange abampuliriza abantu betulwana okubeera nga tubasiimisa betulwana okubeera nga batwagala nnyo
betulwana batulabe mu mbeera ez'enjawulo batutwala okubeera ng'abazira baabwe. Banadamu tebasiima, muntu mulamu tasiima, ensolo muntu wallahi tesiima. Olwaleero alhamdulillah okoze ebirungi byokoze, naye ebirungi byo byokoze ne kamala kakutanda, Allahu tabaraka wa taala n'akugezesa n'ensobi emu ng'oyagala okukakasa nti ekitonde muntu tekisiima, kigenda kwerabira ebirungi byonna bye kibadde kikufunamu, kigenda kwerabira emigaso gyonna gye kibadde kikufunamu, kikulembeze ensobi emu eyo gy'okoze kibeere nga kikwogerako. Ensobi eyo ebikka emigaso gy'okoze, olaba nti Abanadamu tebasiima. Tolwana kusiimisa bantu, lwana kusiimisa wakitibwa Allahu tabaraka wa taala, ye nannyini bitonde ebyo yagala bikusiime, ye nannyini gwe Allah. Wanakusiima Allahu tabaraka wa taala ajja kuteekawo embeera enawaliriza ebitonde bino nabyo okubeera nga bikusiima. Naye binabeera tebikusiimye nga Allahu tabaraka wa taala asiimye, kyekiriba kisinga obulungi okusinga Abanadamu okubeera nga bakusiima. Lwana osiimise omunene Allah, omugaggawo Allah, kuba ye mutuufu asaanidde okubeera nga asiima emirimu gyaffe gye tukola, so si Banadamu mu mbeera zino zetuwangaliramu ez'enjawulo. Banadamu bakyuka obudde bwonna. Yensonga ey'omukaaga Sufyan Athawri rahimahullah rahmatan wasi'a jatukubiriza okubeera nga twekwatako, okubeera nga tulwana okusiimibwa wakitibwa Allah, tume kulwana kusiimibwa bitonde by'ekitibwa Allahu tabaraka wa taala. Tulwane mu mbeera zonna tusiimibwe wakitibwa Allahu tabaraka wa taala. Bwe tunaava mu nsi nga y'embeera gye tugendeddeko nga Allah tusiimye mu bulamu buno obw'ensi, kyekijja okusinga okubeera ekyebbeeyi biidhinillahi tabaraka wa taala. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.